ali kububuze kabenga muyivu nga amadiguli bagamutikira butikizi na ne masters lina ali munkole ngwira ogwo gwe mulandira gwe musingi omuzungu gwe yazimbirako Uganda okusanyawo Buganda Ssaabasajja Kabaka Awangale sabo Buganda Tebwasabwa jangu nawe obeeko ne byoyogera ku point zino nga n'abakubi b'amasimu mwenna ba Skype tujabaniriza tugende maaso n'okuteesa ku mulamwa gwaffe ogwaleero ogugamba nti ebigenda maaso mu nsi yaffe Buganda sebo Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi Awangale akazindalokako Awangale nnyo oyo gwenjogerako nemvuluba n'essanyu nzenna n'ensaabaano okwagala Kabaka wa Buganda Chuchu Awangale n'Obuganda bufune obutongole bwabwo abotuwuliriza mwenna yonna gye musinzira kutuwuliriza tubalamusaako nti eradde mirembe ne tubeebaza okuwaayo akaseera kano okubanga mutuwuliriza oba oliawo omuntu yandibadde yeebuuza nti lwaki takulabyeko mu kifo ekirala gye wandibadde singa tubadde ku laadiyo kuno nekibeera nga leediyo yaffe efuuse ensonga omulamwa gwaffe gwa leero gugamba nti ebigenda mu nsi yaffe Buganda mu mulamwa ogwo omukulu omulwanyi watusomedde ekiwandiiko ssentebe waffe kye yatwala e Bumerika luno gy'oli abalamu wabaddeyo olukuŋŋaana tabamiruka ng'omugenyi omukulu yali alina kuba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye mbu amawulire ge bayita ag'omunkuubo mbu yatiisibwatiisibwa obutagenda mu lukiiko kubanga omulamwa gwali mukulu omulamwa gwali guwaawaaza amatu omulamwa gwali nti Buganda yeetongodde newankubadde ng'abamu ku bateesiteesi nabo nga mulimu abaakibogwe oba abeenonyiza ebyabwe oba katubayite bambega naye baleeta omulamwa omulungi era bwe twawulira ne tutumayo omubaka ekiwandiiko ne kibagwa nga bwe mukiwulidde ate nga tujja kuddamu tukibasomere ne mu puroguramu ezinaddako newankubadde waliwo omuteesa omu ali mu kanyumizo oba mu kyati abuuziza nti kyo ekiwandiiko ekyabateesiteesi nga temukisomedde ne tumutegeeza nti tetunnaba kukifuna nakyo ekiwandiiko ky'abateesiteesi ab'omukolo bwe tunaakifuna tuyinza okufuna omukisa okukibasomera kubanga abategesi b'omukolo ogwo baweebwa omukisa okubanga balangira ku laadiyo eno omukolo ogwo era ebirango mbadde mubuulira buli lunaku buli kadakiika akayita ku kannaako omulamwa gwa leero ng'oggyeko ekiwandiiko omulungi atuwuliriza gw'ogulaba otya ebigenda mu nsi yaffe Buganda ebigenda mu nsi yaffe Buganda nze mbirabanga omuzannyo gwa katemba simanyi abatuwuliriza oba buli omu yali alabye ku katemba oba oyinza okutwala nga bino ebifirimu bannaffe bebetanira e Buganda ebyo Nigeria nti ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Nigeria ekifirimu naye omuzannyo gwa katemba gubaako entandikwa
ne gubaako ne climax oba enkomerero. Naye nga nze mu kulaba kwange ebigenda mu nsi yattu Buganda nti omuzannyo ogwo Katemba guli mu kiseera ekya climax. Nti abazannyi ba Katemba bwe batuuka mu kitundu, omukulu abadde asoma ekiwandiiko n'akiyita empango oba y'ekikajjo, n'akitemamu ennyingo. Kirungi nti ekikajjo kibadde tekyalibwa Namujinga, n'akitemamu ennyingo tusobole okigoberera obulungi. Naye omuzannyo oguli mu Buganda olwaleero nandowooza guli mu kitundu kyagwo ekisembayo, nti abasajja babaagize bakola ebikolobero byonna okuva eriweero. Bazanyisiza Kabaka waffe emizannyo, naye ne bamuteeka mu mizannyo gwabwe guno ogwa Katemba, n'abeera nga naye alinamu ekifo. Kwegamba nga bamuzannyisa, sigamba nga ne Kabaka akimanyi, naye nga bamuzannyisa indirect okulaba nga bo Kabaka waffe naye alinamu ekifo kyazannya mu muzannyo guno gwa Katemba. Abalungi abatuuliriza, tuli ku mulamwa ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, gwe mulamwa gwaffe ogwaleero. Ne tusaba nti munnaffe yenna atuuliriza ayinza okutulugumiza olukomo olw'olule olw'okubire mu nkola ya Skype, kubanga essimu yaffe ebadde nga erimu obuzibuzibu, newankubadde nga bayinginiya beetala okulaba nga ebyuma byaffe bitereera. Naye bw'obanga otuwuliriza yonna gy'oli, tukusaba olugumya olukomo, tube nga tuteeseza wamu naawe otubuulire nti ggwe ebigenda mu nsi yaffe Buganda olwaleero obyogerako ki. Buganda Tebwasabwa ye n'agamba nti abirabira mu kigambo oba kyeryandiise Katemba, nga mulaba Katikkiro akola ebitali bya Buganda, ng'okuva lwe yakanulira Kabaka waffe amaaso n'amukozesa endagaano kitabangawo mu Buganda, bazze bakola ebikolobero. Kakati mu Katemba bwe bituuse ku climax, enkomero y'omuzannyo, n'owulira nti amasiro ne gookyebwa speed, amataka bagala gatunda, embiri bakola kugamba akola twala tugende. Ayagala kutunda butale, ne bakugamba nti obutale ayagala kubuwaayo eri mu central government, abuliizinge gavumenti eya wakati, kubanga gavumenti eya wakati egenda kwewola ssente okuva mu nsi z'amawanga ag'ebweru, mu World Bank, esobole okuzimba obutale. Kakati ffe tuligiriizinge nga gavumenti eya wakati etuwa ssente, etusasula liizi y'obutale. Bw'atyo inginiya bakadde be gwe baaweerera, oye bw'atyo bw'oyinti bw'abiraba. Abatali bayinginiya bo ne bamugamba nti osobola otya okuddira omubbi ate omuliizinge ettaka ly'obutale enga emyaka 25 tukyamubanja biri kitaawo bo tebe yakwata.
nga nabino 25 tandaba kusasulayo wadde Simoni naye ate omwongera liizi kwegamba situmanyi oba abagoberera ebintu bino ffe tutabiraba bulungi oba situmanyi bannange kwegamba ate omwongere naye nga ekyo kivudde ku ki nti abalangira bwe balabanga ebintu biri nagalaale bo ne babeerako mu butale obumu nga babuddukanya kati agenza okulaba nga bannyini bintu babirimu babiddukanya bagenda kutandika obiddukanya n'amanya nti Obuganda bugenda kuddamu kutereera okusalaasala olugezigezi